ndowooza buli muntu yessaawa yeebaze Mukama Katonda eyakola ekintu kye bayita obudde. Radio ne Wizo bayimba kayimba ne bagamba obudde yali akwagala amala n'akukyawa. It is always a matter of time. Mutuuka ekiseera ne mumanya. Munnange anti bampita Kali Lugambo Promax. Emabegaawo nga tumaze okulonda omukulu amanyikibwa Ngansi Bambi nga yeegasse ne banne okwali Latifu Ssebaggala n'abalala. Out of nowhere batindiga engendo ne bagenda mu State House wa Museveni ne bamusisinkana ne babaako bye bateesa bye tutayagala kumanya. Ensi weemanya nti bano abasajja bagenze wa Museveni baali balina okunoonya engeri gye bazikizaamu omuliro guno because they also knew nti Abannayuganda tebagenda kuba basanyufu n'akamu ku kikola kye baali bakoze. Guess what? Anti bampita Kali Lugambo Promax batandika okuteekawo statements eziraga nti twagenze wa Museveni si kujjayo ssente si kumusaba bifo bla 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 nga balaga nti they are okay. Naye remember all these people abagende wa Museveni be bamu ku bantu abeesimbawo mu kalulu ne babakuba akalulu flat. Kati baali banoonya awantu abayinza okwewogoma babaweeyo kyojja mu miro. Bassebo ne bannyabo ensi ne bategeera. Omukulu Nsibambi yabona nategeeza eggwanga nti mu nsonga ze twateesezza ne Museveni zez'okuta abasibe. Era abasibe twayogedde nabo mu nnaku ntono nnyo bagenda bata. Bassebo ne bannyabo na buli kati tewali musibe yali ateereddwa. Wabula yanokolayo omu ku basibe n'agamba Sauda Madada bw'era twateesezza twakkiriza buli kimu Sauda Madada agenda kuteebwa. Remember bano abaana be baakwata amazima go tebalina musango. Ensonga lwaki baleetebwa mu kkooti ne bababuzaabuza ne babazzaayo mu kkomera. Okwosa ejjo we baabazizza mu kkomera omukulu Nsibambi ng'ayita mu lofaamu ye yasindise balooya mbu bawolereze Sauda Madada. Sauda Madada gye yabadde mu kkomera yajjidde ku Zoom video n'agamba nti tayagalangako era taliyagala balooya abo kumuwolereza. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba Nsibambi n'alabika ng'awo waakomye. Njagala olabe ekyabadde mu kkooti ate tukomewo. Abasibe bazize okuddayo bagambye tebagenda kudda mu kkooti. Gwe wenna ali gy'oli tappinga screen njagala ombuulire in case nga ndolaba endaba y'ebintu. Abasibe okuzira obutadda mu kkooti kinaabawa eddembe lyabwe era omulamuzi mu kubasindika naye tabawadde lunaku ki lwe balina kudda. Era ekirala ebigendererwa bya Yusufu Nsibambi byatugamba mbu bagenda kuteesa abasibe bate nga ne Madada amaze okubeegaana neyeegaana looya abadde asindikiddwa Yusufu Nsibambi. Ebigendererwa bya Yusufu Nsibambi biba bikyakola. Era Yusufu Nsibambi miisoni ye eba ki? Yali agenze kutaasa basibe, yali agenze kunoonya byanfuna. Mami kangira mbagyeeko katono. Abasibe bagambye tebagenda kudda mu kkooti. Ekibaganyisa okudda mu kkooti bo bennyini ye bakyesaliddewo nga bakulembeddwa mu Waisa Mufumbira. Ekibaganyisa kuba Waisa Mufumbira ajala mujjukire nti looya. Omulamuzi ye agamba tayagala baamawulire mu kkooti. Ye kkooti yokka gye naakalaba eyeekuba empawa oba ekubaganya empawa ku nsonga z'abasibe nti tebalina mu kkooti y'omulamuzi oyo terina kubaamu baamawulire. Era abaamawulire abalina okubaamu be baabalondemu. Era kkooti
kkooti eyo ey'Ekanyanya zigenda okuwera ssaawa emu kitundu nga bambega bagituddemu dda okulaba ani alikodinga, ani alaba bino gwe tutawadde lukusa kujja kulaba. Era abantu abo babeera ku lukalala nga bawandiikiddwa wali ku gaadi ng'oyingira awo bayaliza abantu. Obagamba ndi wa mawulire nti wa mawulire kikulupapula kw'oli nti toliiko okola ki wano genda ku bibiri okukwata ne bakufata ne bakusiba. Kuba omulamuzi abagambye teyeetaaga wa mawulire mu kkooti. Abasibe bagamba twetaaga ab'amawulire okufuna eddembe lyaffe. Oshegere twetaaga ab'amawulire okufuna eddembe lyaffe. Bwe tuba nga tetwatta nga tetwabba ng'ebituvunaanya bya bufuzi lwaki weekitiibwa omulamuzi maama abalamuzi mbaweekitiibwa mwe bakatonda b'oku nsi. Kuba omulamuzi ayinza okugamba bagende bakutte. Omulamuzi ayinza okugamba nkusibye obulamu bwo bwonna. Byonna omulamuzi akola ki? Abisobola. Ne wakati wa byonna oweekitiibwa omulamuzi nga ffe abalina baganda baffe abali mu makomera, mikwano gyaffe, basajja bannaffe, bavubuka bannaffe, bannyinaffe, tusaba okuweebwa omukisa basumululwe bagenda bakole balina okukola. Tebabba, tebatta, tebalina musango gwe baakola. Bwe babanga omusiyazi oli omulenzi aweebwa ekibwa Balamu n'atula naye n'amuweeweeta, ate bana batalina kye baakola. Oweekitiibwa omulamuzi, nkusabanga munnayuganda munno, nkulabye oli mukyala ayogera Oluganda alumanyi, wadde mu kkooti boogera Luzungu, naye nkusaba ku lwa Katonda n'ensi yo, beerera abasibe ow'ekisa. Bwe kibanga ekikalu eky'amawulire, okkiriza ab'amawulire babeere mu kkooti. Kuba tukakasa nti mu nsalayo ey'omusango oba n'empulizayo ey'omusango, bw'obanga byokola bya mazima na bwenkanya, siraba lwaki oba ogoba abantu mu kkooti, lwaki oba ogoba ab'amawulire. Sikitegeera, ekyo kyanemye okuzuula. Kuba okubaganya ku mbeera ya kkooti abalamuzi abasibe ab'amawulire tubeetaaga mu kkooti kyatwala bannaffe kwali kyabavugisa emirundi 2 ku alimanda. Leero omulamuzi lwasazeewo eggoye. Kasonga kyaka ak'amaanyi akali awo Oweekitiibwa omulamuzi. Nkyogeddeko nga munnayuganda, sina gwe nnumbye, sina gwe nzivoola, sina gwe nvuma. Naye ate eddembe ly'abano baganda baffe yeetaaga okulwanirira. Gwali ebweru nga tonaba kuyomba na kirala kyonna, nga tonaba kuvuma muntu yenna nti gw'oli kino, gw'oli munyampi, gw'oli kino, nga bamu abavuma abantu temulina na kyemuli, ebyobufuzi tobimanyi, oleekaana buleekaanyi, okola mu balalu, oli mulalu, ng'ebyobufuzi tobimanyi. Sooka olwanira eddembe ly'abaana abasibe abali mu makomera. Nze naawe ffe tulina okwogera ku nsonga z'abaganda baffe. Azironga nze sijja kuvuma, sigenda kuweebuula, sigenda vuma mulamuzi, sigenda vuma ani, naye mpaayo okusaba kuba lwenvuma omulamuzi mba nyongera kumunyiiza. Osanga mu mutima gwayinza okwekubamu ekisa kuba busobola okukyenkiwa Oweekitiibwa omulamuzi. Ng'ebintu bikoze biti, enkya ne bateekayo ggwe. Twalabako wano omulamuzi ali mu ekizayiro. Busobola okukya ne wabaawo ekikunyiiza. Tusaba ku lw'abaganda baffe busobola okukya ne bakwata omwana eyawasa muwala wo ne bamutwala ne bamuggalira. Kiri kusanyusanga taata w'abazzukulu bo baamusiba ng'abazzukulu bo babonaabona. Justin mpa kisobola okubeerawo luli oba enkya oba leero. Oweekitiibwa omulamuzi, mwana mwenna ab'ekitiibwa abalamuzi, naddala ow'Ekanyanya gwe nsaba, simuvoola, simuvuma, muwe ekitiibwa. Kuba bwe muvuma kyasazeewo tekijja kyuka. Naye nze nsaba kubuuza Oweekitiibwa omulamuzi, abasibe bano abanyigirizibwa, ng'abawa abasibe abalala beyiro, na bano baweebwe beyiro, emisango gijja kuba tegibavuddeeko gye mubavunaana. Bajja kusigala bagiwoza ne basaba okuweebwa eddembe lyabwe.
abantu bano balina family zaabwe. Mukawayiswa mufumbira mukyala wa kansa, mukyala mulwadde era mulabyekawo mu kkooti ng'obulamu bambi talina. Buli lwalaba bbaawe ng'ali mabega wa mitayimbwa ayongera okweraliikirira. Kati saasira abaana baabwe, osaasire mukyala wa Wayiswa mufumbira akyali mu nnyumba ya mpangise, embeera bw'etyo. Bekikwatako tusaba bwe baba nga order erina kuva waggulu, mulagira abasibe bano baweebwe omukisa. Tebalina kye babba. Kuba kati ekiriwo omulamuzi ye agambye agobye amawulire mu kkooti. Ko bano tetugenda kudda mu kkooti. Era tebawadde lunaku lwa kudda. Omuntu bakunyigiza n'owulira ng'onyigiriziddwa, n'owulira ng'ofa, n'oyogera n'ekyotandiyogedde. Kwa kibanga omulamuzi ekyamazima nga byoliko bituufu bya ddala ddala, nga bituufu, nga biri openi, lwaki oba ogoba ab'amawulire? Oyina b'oyinakawo obusungu obwekitibwa omulamuzi nga toyagala b'amawulire balabe ng'obasalira. Buzaamu kumanya, kuba nange busobola okukyenkya nga bandeese mu mikono gyo, sikuvodde, sikumanyidde, kuba nze kye mmanyi ebintu byawa ne Uganda, balaba omulamuzi omukambwe ateeka abasibe b'NUP okuba ku simu gye nkozesa mubeeremu ku magezi namwe abatukubira ku WhatsApp. Ate mwana tukiba kikulaba ng'oli ku live, wama bali wansi mutapinge, simutapinge munkakasoba mumpulira. Mumpulira. Mutapinge mwawo nkakase nti mumpulira. Uganda gye tuliko, nena abatapinga baganye. Naye bakuba muli babulumi, abantu ba wano muli babulumi. Kyola nti buli kintu kitambula siro lwa fitina na butaagaliza. Kati abatapinga mwebale. Amwini ground, amwini Uganda. Nemba nokuwa ebiri update ebiriwo. Kino kigenda kuyamba basibe ekyobutadda mu kkooti omulamuzi yafunamu oba basibe. Manya abalamuzi b'ennaku zino tebakyayina nsonyi. Walaba omulamuzi w'e Masaka yasala omusango gwa Namere. Abalamuzi b'ennaku zino tebakyayina nsonyi. Asala omusango nga bw'ayagala, tomubuulira bisigadde. Naye engeri gye ndabye ekibadde mu kkooti e Kanyanya, Yusufu Nsibambi abantu be walese okuwuliriza Sauda Madada abagambye tabamanyi. Naye ng'ate Sauda Madada bw'abanga yali yakkaanya ne Yusufu Nsibambi okumuta, bw'abanga yali yakkaanya, sigambye nti bw'aba, kino kiba kyongera kumunyiga. Kitegeeza naye enjiri y'abanne okuba nti tebalina musango gwe bazza yamuyingidde. Mukitegedde? Gwe wenna nga osobola okulwanira eddembe ly'abasibe lirwanirire. Oba osobola okulwanira eddembe ly'abo abali mu makomera lyogereko. Nga tovumye ensonga message esobola otutuuka. Ene buli muntu yamanyi bw'atwala ensonga ze, siwa magezi muntu ayona kwogera kyayagala. Yinza okwesinkana nga abantu nabo bakulaba bulala. Omanyi bannayuganda obusungu tulina bungi. Munnayuganda ava ne ku kyaliko ekisobola otwala eggwanga mu maaso, obusungu n'abuteeka ku muntu omulala. Naye nga bino bitwogerako bya nsi yaffe, bya ggwanga lyaffe. Bya nsi yaffe, bya ggwanga lyaffe. Ali wansi tapinga giseyalinge tuyongereyo mu maaso. Muva mu kuyoola Masaka, mwebale kuyoola. Amawulire mugatambulira kati muli international. Neda sebo nze noonya content sinoonya sina nsasula.
Ne mwina sente golaba oli nyemoro kanova kuno nogende Kampala ngono nogende Masaka muzika ngononya content to wabuli. Nina chali wange yantuteko bagambye nabalabyo wedamba laba Igwe Simon TV no mulala mwabala kuyola tulina chali wafa tutwalako bagambye olumbolo ogendo duka valinga baba wadde mitwala 8 Serembo ine bintu yochokoza amawulire gantuse kwano ku meza yange Simon yaleso omulimo yakutte kinana nakuwaka 36 inaja transport wenge yaleso Simon yaleso omulimo guno tegwabadde mulimu twagenze just siwali kwambadde mugenze mukuziika ate temugenda genda mwenale mukono nayo sente mugenze mu bintu bya musubuzi yafudde musubuzi abadde mu kibuga Kampala omusubuzi abadde w'amaanyi omusubuzi abadde mu enkayana katwali waawo omugagga mukwano gwa Simon yavuga muje mukavalinga ekinana weekiri Simon we bale kuyiya mirimu we bale kubagagga kwotava era mukulikeyo naye Seremba mayimbu ebigambo bijja kuttisa omanyi mwagenze kiro ebigambo bijja kuttisa nedda nzigo temwagenze kiro ebigambo bijja nzigo twagenze kunoonya content munange ne mugenda ekiro content abadde mukomere kanyanya abadde mu kooti ekanyanya waliwo content asinga ekanyanya walabye video kati oli mukwebusalako alabye zi video anedda video yakoleddwa era kiro ali ku luguudo olwo anonya content agaya nasoya neza content wakoza wabbeeyi mumuteeka mu sente baba kati kankubuulire ffe tulina emikwano kyokyo bosooka okumenya era nange mulina Simon webale kuba na mukwano sina kwenvunaana era temugaa nti njogera bubi tekitegeeza nti tuwa sente nga gwe bulowooza ne mugaana ekulumbe ne musulayo okitegedde tebatuwa sente ulira enamba eretamanyi Simon ali mu kuyiwa ku mobile money Simon nkwagala nnyo mobile money sina kyakugamba amazima no ffe boolaba n'ekyokulya tetunali oli awo gamba mbu tulina sente ate olumbe lw'omugagga luyinza okulamu ekyokulya nga mwagenze kiro ne musulayo kankubuulire ffe tetusobola simba leni lwa mmere we bakusindika n'ogwa musepiki y'emmere nga mutwogerako nti munange nzigo ne Simon bagenze Masaka ate si gye bagwiridde musepiki y'emmere olaba oyogera bino bitaliiko mugenda mamukati singa okufuna ebyo kambuze nzigo mwade munoonya content ogende Masaka n'okudda gibe 4